Ekikwekoto kino kitandise saa 3 ez'okumakya era ng'omusajja ono yasoose okugwa mu bufu bwa poliisi. Bano bakirabaaza buli kizimbe naddala ebibanda nga muno kigambibwa nti abamenyi b'amateeka mwe beekweka. Yona agezezzaako okwewozaako nga bw'abadde afiiriddwa naye nga buteerere. Nfiiriddwa omwana wange Kaweeru. Era basanze gye ndaga kati omwana. Kyokka oluvannyuma omusajja ono asobodde okubasimattukako n'adduka. Eri omuvubuka ono wegamugudde mu matu nga poliisi bw'eri mu kikwekweto asazeewo okusawuka kukola tondeka nnyuma kyokka kino tekiyigudde poliisi ttama. Ate ye omuvubuka ono wadde abadde mutabani wa ssentebe w'ekyalo kino tekirobedde poliisi naye kumuyoola wakati mu kwegayiranga ne kitaawe atunula binsobedde. Abamu bwedda bagamba nga bwe batajja kukkiriza kutwalibwa nga ssentebe w'ekyalo tamanyi wadde ng'ate waliwo abamu ku batuuze abategeezezza nga bwe bali abalwadde. Ekikwekweto kino tekisosodde bakyala era nga nabo balugendeddemu wadde nga beeganya ekyokuba bakireereesi. Ebikwekweto bya poliisi bino byetoodde mu bitundu eby'enjawulo mubadde Kimombasa, Kamalimali, Kawaala ko ne Katoogo. Osanga omuntu ng'aguze kawalagi oba kasoda kamu n'akanya okuva ku ssaawa 12 ku makya paka ssaawa 6 weewuunyo oyo soda oyo aba amunywa atya. Bakubamu akatuli so that abeerawo ng'atunula kulaba ani alinako akantu so that ekiro bamupulaninge bamubbe. Poliisi egamba nti kino ekikoze okulaba ng'obumenyi bw'amateeka bukendeerako mu bitundu bino wadde ng'abatuuze bajoogeredde ebisongovu. Twagala abantu bonna ab'omu kitundu babeere nga bali bulungi batambule. Abakyala nga olaba kino ekintu kijjudde bakyala batambule nga tebalina problem. Others abakyala babibanya amasimu gaabwe wano wolaba nti tuli mu Kimombasa kino ky'omu kyowulira ssebo. Bano ekyo kisuso we kyandikomye eno tekyali idle nefuuse panda gaali. Kyokka ababbi mubalekerera ku kitundu mubaleka batudde ne mugana mukwata abantu abatalina musango. Okwemulugunya kw'abatuuze kuva ku kyakuba nga poliisi eyoola buli gwe beesanze nga n'abamu baba beetambulira gaabwe. Abakwatiddwa oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi e Kawempe gye banaasunsulwamu nga banaasangibwa nga balina emisango baakutwalibwa mu kkooti.